Minisita w'amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo Minisita Kitutu azze alambula amabiru g'amasannyalaze okulaba engeri bakwasibwa omulimu gw'okugaddukanya aba Uganda Electricity Generation Company Limited okulaba we bagutuusizza. Minisita Minisita Kitutu ng'akulembeddemu akakiiko akalondola emirimu gy'amabibiro okuli Isimba ne Kaluma batandikidde ku bbibiro lya Isimba n'oluvannyuma ne bagenda e Kaluma. Ono alambuziddwa we bakuŋŋaanyiza amazzi we bagenda okuzimba ebyuma ebikola amasannyalaze ssaako n'amayumba g'abakozi. Minisita asinzidde wano n'alabula bakyala kimpadde ababba ebyuma ebitambuza amasannyalaze nti anaakwatibwako kakumujjuutuka. Bannange tubeeremu omutima ogwagala eggwanga. Kati omuntu agenda n'asala ekyuma n'atwala ng'atunda ba scrap, naye ekintu kyakoze ng'olaba nti kibeera kya bulabe. Baŋŋambye nti waliwo we baasaze emabira ebyuma ne biggwa era ensi yonna Uganda mwali tetulina masannyalaze ne Kenya ne Rwanda. Kati emirimu ng'egyo Abannayuganda tubeeko n'omutima ogwagaliza eggwanga. Tugenda kukolera wamu n'aba security ne minisita bannange aba security ne defense n'owa internal affairs tulabe ntuteekamu amaanyi okukuuma kwegamba ebintu bino, naye Abannayuganda ffe kennyini kwegamba tubeeremu n'obuvunaanyizibwa tuleme okwonoona ebintu bya gavumenti. Minisita yeebazizza abali ku ddimu ly'okumaliriza omulimu guno n'asuubiza nga gavumenti bw'eri mu kaweefube w'okukyusa embeera z'abantu abeetoolodde ebbibiro lino. Nga ministry tugenda kuteekamu amaanyi okulaba nti ki amasannyalaze gano nago gatwalibwa, kubanga bwe mumanyi kati ebitundu bya West Nile amasannyalaze geetaagibwa n'eggulu wano n'ebitundu ebirala, era nga gavumenti nayo kati mwalabye twagala n'okuteekawo industrial parks. Muno mwe mugenda okuva emirimu abaana baffe be bagenda okukola, kati nga gavumenti tujja kubeera basanyufu. Ssentebe w'olukiiko oluddukanya emirimu gy'amabibiro gano omukungu Proscovia Margaret Njuki agamba nti omulimu mu kiseera kino gulina we gutuuse ng'essaawa yonna gwakugibwako engalo. Omulimu gugenda bulungi, bakakolako ebitundu nga 97 watono wansiko katono wa 97 ku 100 okumaliriza, era mulabye munda bwe tugenze wansi eyo mu powerhouse kiri wansi ddala nga omulimu mulungi. Waliwo obuntu obutono bwe balina okutereeza era twabwogerako wiiki eyo bwe twali wano. Tukakasa nti inginiya waffe alaba akolagana ne bano abazimba ekyajja kikola bulungi, era omulimu tusubira nti gujja kugibwako engalo ku nkomerero y'omwaka guno. We are employing about 50 staff for O&M and we are going to recruit more staff so that by the time we start operations around November we have a fully and ready to go technical team. Posiano Mukibi, BBS, agesigika.